Like to look at this time around, I think 100%. Sure. It's here in Kampala. Yeah, 100%. You have seen the old days. Yeah. Yeah. Naye Hajjati ekisibo kyo mukimaze. Osibye ennaku mukaaga. 26. Like I mean 25. You know, there are days where you don't have to fast. Yeah, actually. So you cannot fast 30 days unless you already fast 30 days. Okay. That's why we're fasting at 30 days. And we're looking up to Sitartat. Ennaku omukaaga. Eriyo abaana abakombye ku paasi nina omusajja bamuyita Juma ye yagambye omwezi neeguddayo ne gukomawo tagenda kusiba sitatu. Because it's not compulsory. Okay. It depends on your heart and what you feel. Kati fe, what you take it's like a must for us because it's like obviously 6 days. Okay. Yeah. Hajjati oli mufumbo. Bakuwo. Era gwe ekisibo okiyiseemu bulungi. Hajjati ate Hajjati tukkirize nti mu nnaku zino z'otasiibyemu okoledde ensobi zino ze batugamba maye batugamba ne woba muwoowe woba nga omaze okulya dda oba akaseera ak'okusiiba katandise toyina kugenda mu bikolwa biri eri ekikulu. Tokozeemu ku nsobi Hajjati awo. Omuganda agamba oba okutte mu bakati oba oli mu budde obusiiba n'okikola ekyo. So it's better n'okikola after Tari than before Dawo. So when okwana omwine okubanga muwoobuze between that time. Hajjati muze eki gw'otandyagadde baana Bayisiraamu kuguddamu gukola nga babadde tebagukola mu kisiibo naye nga weewaawo omuze ogwo gwaliwo nga bagukola nga ekisibo tekinnatandika. It's more about Saha. Oba obadde nga tosaala before kisiibo ate nga mu kisiibo obadde osaala nsaba muwa akukuumira awo obeere ng'osaalira ddala maani ereme kuwamuko wansi oba oleme kifaninga nga kirekete kikunze kusaala saala ezabeko. Hajjati abaana ab'Obuyisiraamu abasinga ab'obuwala n'ab'obulenzi beesunze kuddamu gikonkona omwezi gukoze eki guweddeko endongo n'ebikolwa biri eri nga obitegedde oba w'amagezi ki? Endongo, so long as you pray, that is the main point. Because once in a while you can have a little fun. Naye zina yotuge zina, right? Yes. I don't support it because obera wejaja manisa eja that word eri Allah, so better you prevent it okola a lot on your side of better than you prevent it. Okay. That's the only thing we can see. Abantu ennaku zino babikaluyamu n'emisobola okwewasa ne mukola kannikanga okwetegeka. Nzikirizibwa okusiibirako bannaye kuba ffe tusiibye abamu nga ninayo ka girlfriend kasiraamu ekisiibo kyange kikkiriziddwa oba mbadde mmere. Nze kunze mu kumanya kwange kuba toli musiraamu bwatatola shahada kwosibira bwerere kubanga n'okusiba kweko empasizaako olina okusaala kati oba tosadde naye oba oli musiraamu era nga babira nekati obusibe genda abakulu gye basaalira ejjukirayo eri kati mbalina okuwakawa abasalira eri wansi abakulu basalira eri wansi olaba eri nekati wansi eri wagulu olaba wayo olaba nga wakayinza oyitira oba osaana oyita eri newetoloola dabayo
bw'oba olabye omukulu ojja kujja nkuwe kamera tetukyali wano kusinzirirawa era aliyoba Bogedde tafaayo osobola okujjasa kano bakutuutuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwebale kusiiba abasiraamu naye kyembajjukiza bale twekuume ekintu eki twekuume tewali kirala temuva ku nnono mubeere awo assalamu alaikum n'ogituusa naye ng'eri waggulu n'ogituusa n'ogyetuula baramuka kati okuyingireyo we are not taking pictures. Abaana abamu babadde katugambe abamu nga baniitumbe abalala nga bagenda oba mu bikuula okutyo abalala bakozesa social media bubi. Sokolindeko eddiini tetukkiriza kugikonkona Kolaki? kukonkona kubanga ekyo oba shaitani gegamu amakubo shaitani gekozesa omuwambo omungi. Sugar awulidde Arafat awulidde Muwambo omutima gw'omuntu kubanga shaitani ebintu ebimu bye bagiwa kubeera nga bisika abantu endongo teyandibadde mbi naye the fact that shaitani ekikozesa kisobola okukozesa ensobi. so kati ogamba abaana abayisiramu tebandize mu ndongo endongo ekuleetera okukola byotandikoze. eja tiyagaliza abakonkonyi Yidi ennungi. Bagalize Amin.
We are not taking pictures. Yeah. He pray. You want to take some? Look at it. No, it's not. What's the green one? Ah,